Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yasiibye atalaga ebitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Mityana okulaba ensonga eziruma abatuuze. Olugendo lwe yalutandikidde mu ggombolola y'e Butayunja n'asisinkana abatuuze okwongera okumanya okusoomoozebwa kwe bayitamu n'ebyo ebibanyiga. Bano bamuloopedde ebizibu bye basinga okuyitamu ng'ekitundu. Kubanga minisita w'amasannyalaze mutuula mu kabinenti ngero mugamba abantu b'Ebusujju tuli bubikatinze nina factory y'emmwanyi eri wali Kitongo nkozesa abakozi kumpi 8 ne kati bala abaana ab'emyezi 2 tebalina kye balya. Ku nteekateeka za gavumenti ezireetebwa ezandibayambye nti ate abazikulemberamu balondamu abaana n'ebyana. Nange baba tolina 10 tebakolera ku bintu by'okutambula nga tolina 10 era omunaku ovaayo nga tofunyeyo wadde olwaga. Atuuka nga nze buli musomo we gubaawo ngenda naye era saafuna baŋŋamba akakadde. Natuukayo ne baŋŋamba nze siina wengwa. Ensonga abatuuze bano gye basinze okusimbako essira kwe kutulugunyizibwa ku ttaka. Mama teyanze naye bakyatusoomooza. Mmotoka zijja nga babuuza kyamaani oyo nga babuuza twagula wano ettaka lya gundi byebiki n'abagamba nze sindi. Ettaka erisinga okubaako yoleke mu ggombolola eno lya Saamu Semindi nga liweza sikweya mayiro 1 era nga nannyini lyo bw'abadde ayogerako ne minisita ategeezezza olwendo oliita eziririko gavumenti yeemuwe ssente mu ttaka lye asegulire abasenze abaliriko. Olero kiba kisoboka ettaka lino ennyambi okyeke mulangi fani. Minisita abeena abawadde amagezi ku bannannyini ttaka abeebuzaabuza ng'abasenze batuuse okubawa obusuulu. Twaguddewo akawunti bujjanga kuŋŋaanyizibwa buteekebweyo obw'aba landiroodi. Landiroodi aganya obusuulu ne landiroodi gwe mutamanyi. Ono awezenga bw'agenda okuluma n'ogwengulu okulaba ng'ensonga z'abagobaganyizibwa ku ttaka zifuuka lufumo. Kubanga twagala abantu nga mutudde entende musobole okukola nga temulina abo bataataaganya. Ku nteekateeka ya Parish Development Model abalabudde babeere beekaliriza ku bantu abateekawo emisoso ku nsimbi zino. Gavumenti efacilitating oba esasula abakozi abakola mu PDM. Minisita bw'avudde awo ayolekedde eggombolola y'Emaanyi gye yasinkanidde abatuuze ku byalo ebiwerako ku nsonga ze zimu. Eno ensonga ezisinga ez'ettaka zeekuusa ku baaluganda abafuna obutakkaanya basaalumanya abawangaalirako ne bamaliriza nga be bakoseddwa. Eno abooluganda b'abagenzi Ssenkungu Kaggwa ne Ssenkungu Kezekiya ssaako ne Saamu Kampi be baliko Kalumanywera. Baganda bange bali bino bye bakola binyigiriza era nze nva bagamba wali tisinga mwasanze abaana ba Kampi nga balinga mmwe singa baba batema Tetutuulanga nga famire ffenna awamu okuprosesinga ebintu ebyo. Era ffe tuwulira buwulizi lugambo nti mwami chairman ono alina abantu batambuza ekintu nabo be tutamanyi nako kati ngaazi. Abantu abalala bayongedde okuloopera minisita abagagga ababagobaganya ku ttaka. Ajja kugamba nti etteeka ligamba nti emyaka 3 nga topadde busuulu ekibanja oba wakikoowa. Nti nga bwe wali olabirira omukazi ne balaba nga wamuleka oba wamukoowa ne bw'otolangirira kyalo bagamba ngu takyamufa. Abasajja b'ettaka batuyisa bubi ffe waffe baagaana obusuulu ebanja baffe bajja nebabiyuzawo ne babitunda kifuba. Bakyama ne poliisi ne RDC ne basinze okutuleetera obuzibu buno bw'okutunda ettaka lyaffe. Bajja bagula ffe twagula dda tumala okugula bo ne bagula ate ne batugoba ku bibanja. Ensonga y'ekaato tubadde tulina obuzibu ku musajja ayitibwa Jjamba era nga mbu ya administrator abadde ajja yeewera era nga atugoba ku ttaka. Minisita bw'ati abategeezezza nga bw'agenda okuteekawo okulondoola okw'enjawulo era n'abagumya nti baakufuna obwenkanya. Abataka abali wano abakola obulungi okwongera okusomesa abataka abalala okubaga nti gavumenti teriiwo okubatulugunya. Tubaagala naye twagala etteeka eryakolebwa nga nange sinayingira mu ministry libe nga liteekebwamu ekitiibwa. Abasenze abasabye okukolagana obulungi ne bannannyini ttaka okusinga okubeeranga mu kugugulana. Mbasaba kye twogera emisana
kye tuba twogera n'ekiro tuleme kuba abakyukakyuka. Wabula minisita bano abagumiza ng'ensonga z'ettaka bwe zigenda okukolebwako n'ategeeza nga minisitule bw'egenda okuteekawo akawunti mu bbanka abantu okutwalangayo obusuulu ku balandiroodi abeebuzaabuza mu kiseera ky'okubawa obusuulu.